Aze akutte kala sadde mu nviiri zaziringa bugongwa. Kasuku yakutte omulambo n'akuba empiso. Panda ssebo ono mwana yakweyambulirako ze namugamba gende mu stage. Yakutte enviiri za gundi. Nagamba music. Nagamba Bruno Kenga yakakuba awo mitwalo 3 ngamba Bruno genda mu stage uba wekwekwe yogere ekigambo panda nkusibi. Yapana kwa musiba. Engereka nawe. Bruno nagamba bagenda kunda becho gamba genda mu stage ni wekwekwe yezaawo yogere ebigambo bino wammanga panda nkusibi. Ate bonna babeera kyanja, bonna babeera side zeeyo ekyanja. Era stage neje Bruno tayisaawo motoka. Yamanye wekwiza ate panda wayita. Twamusibira oyo n'enviiri ne wanazikyusa kkala tayinza kuzuukuka. Naati abava ekyanja n'abava ennaalya bakozesa gundi y'emu eyo eyaawe egundi. Naye ng'omuntu obeera otya ekyanja tulya wabeera ennyumba eza layisi. Obeera ekyanja mbeera ennansana. Tokubye nnyo. Kyanja siri overrated naawe byakiyayi temuli. Nansana. Kati ono lwaki yazze n'akaaba? Ani? Panda. Ani panda bamukozesa komplisi. Bamukozesa okujja akavalinga kati Kasuku amanyi waleeta interview eyo nti Bruno anafuwa ate kati Bruno ate kati Kasuku yasembena nnyo. Atya. Yalaze nti ayinenge. Kwa kuzukusabira ebyali byayita mu ogenda ojje kola interview akabimanya leero tuli wali ku side yono. Kyosala ogenda ofuna interview eri ng'eko mu tukundima. Eko. Kasajja kaamayuuka. Kasajja kaamayuuka kakuba ekitimba. Kaso kakuba esatu kati kakubye almost 5 kagenda kuddamu kabakuba 8 kabakube 10 paka emuna agenda mu kakadde ensi eribeeraba. Yenna gyalogera yamanyi ne Mukama ayagala akaana ako. Kayise mbizibu. Kafiira omukazi ne kamuziika ensi n'ekavuma. Mama w'omwana oyo nekagala Farida nakazibwe nekamugamba akakuliza omwana ne bamukagaza ne bavuma Farida akatulira omwana Farida n'alemezaamu omwana oyo byebulanize twajjawo nebire byali twamanyira muna wakisa bakazi embuto omwana twamusonyiwa oyo tulina okwagala kwoyo kikuli omwana oyo omwana ensi emwagala kiriza obagaana kituufu kile biribe twali tumanyiko mba wakisa biki byonna twabivaako. Kati omwana boss, omwana ayina ebbala employs almost like 60 people. Goyina muti aba ku kamera. Lucifer. Yombi bili muti aba goyina yekka golabirira. Omusajja ayina ebbala kuliko ba waitress bakanyama. Aina buli kimu bakubibe ebivuga kati uyu mwana yingira debit biwanvu nnyo yabolika mpanvu nnyo temunna mutegeera mwezi mukola ze mulyamu embizi mukola mulya ya saving za Bruno talya mmero naye ko Bruno ngali mukuvuubika alya simulabangako ng'alya ne Zubeda no yegeziwa zate agala kulya tajakola video za kulya tegeera sente omusala abadde agulya nnyo kati yategeera savinga. Goina mutyabo omwana ina abana 10. Kasuku anzisa atani ndi mwana wa nnyina. Gompize keeki. Anyimiriremu ampulire. Nja musiwe nyuma jahulira anyimiriremu. Zibaganga kagebe ekidongo nawe nze jali factual. Ente nawe ngejja ngambe ki. Twagudde osako yafene Bruno zete tugenda zifuna. Tutandise okubimolo bimbi. Esaawa yonna agenda kyaza anytime ngubula rasta any kalibula tunulira omwana ngeri atambuzaamu ebintu mugenda kwewuunya. There is no person of the highest office what agenda kukyaza. That man is the dream today. Ye high speed we city kati Miki yabizanyiramu kuvuga Range Rover nzibe simanyi bazire zimanyi nkoko sezi pangire wa sebusi Miki yabizanyiramu. Oh, that is the Bruno is the dream. Huh? Hey, is the dream. Sika tibu limu blomu ne ebirobye. Lasa blomu ne ebirobye. Kati timu y'abajjo akoze bamwongeddeko. Ate bamwongeddeko ne badete bagenda na kwogera bazimbye akatima.
Bamwongeddeko bwongezi masannyalaze wa. Ala kati kocha n'okwocha n'ebinege bikaluba biti kakambwe na nnyo. Gwenda live jaddamu okuma. Bruno ke nakugiramu kati andawe ebizo kwesanga esiridde no sirira wansi w'ebinege ayocha. Otya. Ndikasuka jatuka ekiseera azimba omunyo. Bannayo gwana gutandise negwe kyana gwe. Nakitegeera. Bruno kati yaliko. Nakitegeera agenda baleetera obuzibu. Ate bategendereze milioni 5 ziragenda bilioni zire 5 agenda zikima. Leka naawe. Andi kati byani ayine ennamba. Ate Natasha asiba alaba Bruno. Bruno agenda zikima. Kasuku kyali mu kkuba. Akimanyi. Beera agayina nnamba. Atenga za buliwo siza kumala kuŋŋaanya. Nakingambe ate luwite likuva waggulu. Lucifer ayina engeri eri gy'ayogeramu eyinza okumpanulayo waggulu. Woba otula Lucifer wali otuuza akabina akamu akalala kabeera twogera koli omukulu yatuleetera ebizibu. Wano teri atayogerwako ze bampita wumite. Kati kyogamba bilioni 5 ziyinza okukyusibwa ne zidda mu mikono gya Bruno nga yazigaba. Azina 15 ali ku 8 ku 10% okuba yagenda ozifuna. Okay, Brazil baby. Nkubulira. Weewaawo ebintu bya namba Penge kyayogera. Ate ono munno wa Kaviri yazze. Aliwa. Kristo n'ayogera ku byaliwo ekyabaawula. Kristo enjogera gy'ayogera yagerya ddala omuntu. Omanyi mulimu abantu abalina engeri nga baalemwa. Yagwa. Kati Kasuku yalemwa yagenze n'anoonya Kristo pana interview gireeta kati. Kyogamba Kasuku akategeera nti nno ekivulu kyabwe bigundi asaba milioni emu. Ate nga yali kusaidia Bruno nga bihappeninga ebintu ebyo. Ojjukira byatula wa table nga kuliko okajjukira akantu akati bafunyeemu obutakkaanya. Very well. Nebitula table yabonere kuliko ne wine. Bina emitima emibi ebyana ebyo. Nga yayita yabadde yakibana. Oba ebbala ye yavaako obuzibu. Anti n'ebbaala kati jjukira bali bamumanyidde kubanga muyimbi. Omwana oyo mwetowazze kati azze akola obuvako nga bo batudde mu ntebe ne basendi bagejja bigere. Bakulaakulana babeerawo n'amadookoli gwesesasesa. Guno ogwana bannaye. Anko wange omuvubuka avuddeyo akozeekoze obubaalabaala jjukira ate tokakamba sese mutannategeera nti Bruno kati afooka promota. Ojimanyi buli muyimbi ayimbira ku bbaala lya musasula. Buli muyimbi ndaba bamuwa ssente. Kati sewe Bruno ali mu biti bibiri. Mu by'emigiyo gy'ali bya charity bikoze bitya. Promota abo abayimbi banne emirimu. Sewe Bruno yabokingira ddala basajja mugagga. Bakyamugaya nate bagenda kwewuunya. Ozaba minisita wa Myembitemba abaleeta atya. Bruno now is the media himself. Bruno runs media. Eti bannabuuka. Bo bali mu buno buntu kuleta muzeyi kagatto nayogera olwali ebikundi byadduka dda. Kati katugambe Bruno yajimayusa kati Bruno asobola okuleta buli muntu asobola okuleta DPCC Bruno asobola okuleta buli muntu ku mukutu gwe ate bo kati bo balina line gye baatwala ne bava ku mugendo. Bamala bateekateeka ate kansooka ennoonye muzeeyi nteeke mu transport mbateeketeeke. Kati gwe tuweewuunya program ng'eriko omusajja omukulu abadde obugalo bina ly'abala bawemula. Tokate nga abazaala. Penge. Nkubuulira naye olwo ne bakuleta ku platform n'ogamba ne wano wengenda weewuwa olaba Kabanda ataasoma yagamba awo sijjaawo. Ate ng'asobola okugenda ewa Bruno. Kabanda asobola okugenda ewa Bruno. Wagundi wa UCC wabasobola okugenda ewa Bruno Kabanda asobola okugenda ewa Bruno. Naye bali disorganized nnyo ojjota mu t-shirt bibikuleezi okola mukozi bw'otyo olya buli mmere omulala musajja mukulu abeera bw'ati alabira oli olala abawemula omulala bali awo batyo tebategeerekeka. Nakulidde ogamba nti tujja nsaba criticizing naye bo ku bikyano byabwe baba mukuwemula simanyi mabi nasimanyi biki kandeke Lucifer kirattanya male nkomewo nga mmaze ossaala. Deshi mulisanga omuntu n'akuvunaana ku biki by'okola ku platform y'omulisa amazi.
mukutubu kati mwana gwe bayekera nga bwana bayina emikutu wache bakyazaba wache bwe bakola byakola Mwacho dictating kati no take wange mu kibanja kyo ngamba bendo simba mu protein kati milioni ngaba ate kwa yagala bilioni zamala bilioni zagana ndagamba deshi wate bajja zijjayo wangano nga deshi bobeera mugezi todduka sigala wano nakugamba tezigenda kuvaayo zakyuse kati zakubye tani era bamwe abazitwala balina ne option basobola obbasibanya bamakuba n'emiggo tebabawaza ki kyogamba kati wano wali basiba bamatembe bali mu kusiba bayiri yasiru kwako kugamba muze nyinza okwogera ku gavumenti muze njivume mutamba sente mu mbombe ku sente nzimba bilioni 5 zaki nga musula mu rumu 2 na nyewe amanyi waizo basagala bakuba emiggo bakiro batta nga mwogedde ebyekido Mongamba musako ya abantu nga basimanyi bano ba dogo nation abali ene wala kwabo bawereza amalobozi basobola kwatika olibo akola kasako basobola okukakkanya basule mundu oli muwuliriza je sako ebantu nemwe bala babasibe najera kumbizi ndi government ya bilioni 5 bibazaje okubye nnyo Mugamba kati bagenda kupate ziri vayo Penge waliwo yangambye mbu kwata calculator wali ne babuuza mu awe mu Penge bantu bameka baba akamulaba ngogambe bana basajja bagezi beekumira kumanya Bruno yalina akati era nga weetanga omuntu okuwuddisiza abavubuka saa zino kati katika nasoka kalaba ku mukazi abamukazi yagoba amuyitanga Anika Nsime yalina amanyi ga internet yako kati atagozezaamu n'agatayimuzingamu emirundi ng'ebiri yakati Bruno ke gwe Bruno kalina amaanyi Bruno kalina amaanyi muganda wange ekitegeeza akasajja ne kagamba nti ke ka president ka TikTok tukalekera ekitiibwa kyako tika ka president kalina kubeera ka president kaba Kasuku buli muntu ali ku mutimbagano Penga tsusi oboli ku YouTube oboli ku kikalina kukufuga bonna kalina ennamba eyo si malisi ate si malisi kole nako kakole Oboya kakasa bakole kusaawe emolabe bonna buli kisa gyesimu nti museereza kalina okumufuga oseereza biki nga Bruno waali oyina noonyayo gundi ndala oyina ofuna ekipalaati ekibaluwa kyakukkiriza mweseereza bino bigenda musoko aleze Bruno namugambye amazibe kalibira taiko kuziika wakantu ng'atayingira lyato lya Nuwa tugenda mu mugga lyato kulya lya license eseereza essimu ate kirayika ekyo kituufu kuba ati gombe Bruno agenda kola saka egenda kujjayo ssente wanyombi ntembo balisosa okuleeta tunula olabe Bruno agenda sika ssente ezo yankubirako awo n'aŋŋamba Nyombi Tembo Deshi yaŋŋambye akwetaaga kukulaba agenda kujjayo ssente nze nkuwulira Bruno agenda kuzijjayo basooka bali aloga nti tebalina maanyi kati woyombera emitwala milioni 2 nga tegoliko bubumbi 3 that is greed Amini yabawako ku ssente awo ne beekuba katebette just million bw'osomanya ssente zange ozisadde byo bye babayomba mu boys dome byali bya ssente greed nono omwana gwe bagamba mbu simanyi bunno aleetera aba ne basonda omwana atandikadde omutima omulungi kuba ali abavubuka bamuwunya boys Alex mukulu byavuma nga TikTok tanajja ku TikTok ono omwana tanajja ku TikTok n'abatwala mu sipa ne bafuuka bambaasa kuva ddanga akola ebintu ebyo Bruno wa mutima mulungi waliwo ne kali kamuzeeyi baali bakayitaani keyakwatako ne Ichuli Bruno bwatyo bwazaalinga ne TikTok tenajja tanagibeerako yo wa mutima mulungi kati bwe nkubuuliza boka kyanga babeerawo gwe wali olabyeyo kyalite gundi kyebeera ku mikutu gyabwe bavuma omwana oyo bamutegeka embeera just yabasinga amaanyi n'atwala byonna nabitwala Bruno yabitwala byonna babeera kulinga bassa bamulaba babeera kulinga bassa baweekiira Sebo kati ne Panda azuukidde bannange sometimes olina okkiriza oba wagwa n'okkiriza n'obeerayo
oli mutu kitegeeza kati Bruno n'okutuuza obutuuza waggulu eba breakthrough eri obulamu bwo. That is the highest national media TV. What platform oba olabise? Gwe basajja bakolanga ku radio nenga boogeza bokka teri amuwulira. Ojja obuze Katongole omutongole. Ajja kuya life ya LinkedIn. Nenga oli kulyo obonyo olina program oba amoti nenga teri akuwuliriza. Nenga ebintu byakyuka nti osobola okulaba frequency nti bameka abatunize oyo. Nkubuulire dda. Abasajja beeyogezanga mu Kasaalongo John oyo. Yasomanga ebirango teri awulira. Teri agenda kumanya bakulu. 100 mu 10 obayina. Obalina kwati gwikisawa zino 10 olukufuna ku radio kingi rufuna e Uganda nga bawulizaaki Lucifer babeera mu bantu nga bameka ababawuli boyogeza bokka kati balo kuva ku mulango wabakaba baffe naye nga aliika As a program but bantu beeyogeza bokka deeshi nkubuulira ojo ofuna omuntu yakola ku radio ajja kukugamba kati ate mulimu abangi nga tebagala kulaba bameka abawuliriza nga olaba ku namba z'ogwamu amaanyi nga wabeera enamba zabikkawo ku kasoro teefu Lucifer wabeera enamba akola atya asawo kasoro teefu ate munaanyi obulago obuyinza okwesiba ng'olaba ddala namba tezambuka n'ogamba yiigi tatandise program akanyomero ka CBS teri akawuli kati g'otuuka n'owulira ng'okooye n'ossaawo kasoro gamba kanneeyogeze bweyogeza nzekka bireeyongerako namba kiki kyo kubuulira abo abaana nze bwebaaza abaana abanjumiro analysis zange ziri bias kwanza abaana basobola okulaba ennamba so mfi okwogera ebintu bino nze mbimanyi mbiwangadde mu mbimanyi so nsobola okwogera nga bwenjagala kuba mbimanyi naye kugambye ekikyasinzira okubeera ekibi obuuzaga ku bakozi ba leediyo bali kubuulira ekyalo ekiri ku leediyo oli ava mu kasenge ng'ate yagamba bannange embwa obwempadde omusaala gwange nve wano nga takitegeera ngwe bateekako amasimu afunayo nga 2 abakuba ate n'amasimu kankuwetteeke mubeeramuko kirandilayini abakyalibi kye bayisaamu nakigomayo okuwulira nganja kubikubirira sente z'obuyiniti mbakubira bwatezabuli naye namu abeekalakkalira boosi awulire ndi nno bateesa kati tambala emirundi tambala ekisajja tambala emirundi lubakyoya maama fiino bajugera bakuba amasimu edda ku marediyo kati babiira ngeri ababali nga tebabalira ku ngalo abikyati byotaddemu ebyo mu background muzeezi zirayo endagisi bwe najja kundaba kuno kyekujja kujjako endagisi embwa ya Penge toteekako ebintu ebyo byayeero wano gwe mbadde nkugamba tolaba tino balinga bakibatu kati embako lyabeeranga litya anti ebyedda jjukira bamafiina bonna okufuna amanya balo bakyoya batamala emirundi babangamu n'obusente era kimeeza biki ebyo byonna byabatundanga nnyo kati ababanga obadde otya omulagula program n'akwana omuntu omamafiina kuba essimu mamafiina ng'akuba essimu emirundi 18 nze nkomyewo mamafiina mundeeba nedda waliwo omukazi eyakubanga essimu ng'ayitamu buli ssaawa baali bamuyitangani maama afiso enateete ambasada wa firebase zonna nzimanyi ebintu byonna byebeeranga byakupangira nze mbimanyi maama afiso enateete ambasada firebase byonna mbimanyi olina okukwana omuntu oyo alina okuyisaamu essimu eva ng'omwegere ogamba ngenze ku mpewo ate Penge bw'ayogera bwe batu waliwo n'omukyala yamanyikibwa ennyo mu kkuba amasimu maama afiso enateete oli mutuufu ye yalagawa yaggwamu ate bamusasulanga bamulimanga tugenda kukuba buli musaala ye ng'akwata ku zze zaalundisaamu enkoko waliwo n'oweziro bwe bonna be babo obeziro beebu naalongo simanyi gayita ebukunda naye gwe okimanyi nateekako eyatime wange wa wiiki naye nkuba essimu ku radio saayitamu anti kyotalinategeera zabanga ne layini zaabwe bali bakagujye
babeera balayininga enamba bwejjaga bakaba gwe ne wogikuba otya. Nzali mukwano gwa soka ku WBS ngene soka alina abantu 200 bakubanga basaba ennyimba. Era soka otamuwa sente ng'oli muyimbi terujja kuvuga. Ng'asooka nakuteekamu abantu abakuba essimu. Nga teri agenda kulikwestinga luyimba lwo lwonna. Zibi bintu bimanyidde eki babanga bipange. Manyi.